Akakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi akakulemberwa omubaka omukyala wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naluyima nga lwamu n'abakulembeze mu disitulikiti eno batuuseeko mu Ekibira Gunda. Abantu kye beefunyiridde okusaanyaawo wabula ne batuuse mu kifo wali ekibira kino ekibajja enviiri ku mutwe kwe kusanga nga kyateereddwako ekisaakaate nga kuliko n'abakuumi ng'okuyingira osooka kufuna lukusa. Oluyingidde mu ndaba n'amaaso bagakubye ku faamu y'ente n'embizzi ezirundibwa mu kifo kino ng'esinze okubeewuunyisa emiti egisinga gyasaanyiziddwawo. Kino gye mulala kino gyefubyeko emyaka nga 8 bannawakiso bayongedde ne basimba ekibira kino emiti egimu gigimu naye ziri ente zemulengera n'embuzi ziziri embuzi ezisukka mu 2 ente ndooza zitendanga mu 7 be bantu abataddeko okumalirira okulemesa ekibira kino okuddawo. Bano bagenze maaso n'okulambula ekifo kino nga basanzeeyo akatundu akakyalimu emiti nga kaliraanye ekitoogo koyinza okugamba nti kandiba kaawona okusaanyizibwawo nga no basazeewo okusimbawo emiti gye babadde bazze nagyo. Nayo gavumenti bw'ejjawo gyo gigenzeemu era gyeyongedde mu kibira kino nagiri gyonna mugikwate mubadde muli eri. Chairperson w'akakiiko ka Natural Resources wa Kiso District Council nze ku lw'akakiiko kenkiikiridde ffe nga district katusimbe ekibira nga gavumenti eri mu buyinza bwerwanyisa obutonde bw'ensi. Abakulembeze bavumiridde okusaanyaawo ebibira n'entobazi awatali kugobera mateeka nga myuka ssentebe wa disitulikiti eno Betty Nantega agamba nti abatema emiti gy'ekibira bamenya amateeka era nga n'akwatibwa wakuvunaanibwa. Tetunafuye nnyo nga bannawakiso era ndowooza olabe bwe tuzze nannyini kintu asigala nannyini kintu badduseewo ne bavaawo. Naye nga bw'omanyi nti akusinga kubya gw'okutte ffe tetulina mundu ze ziriko ffe twogera tugenda balabisa ku makya mu ttuntu n'olweggulo bwe banaalaba nga ddala bannayuganda bagenda kwekuba mu mitima bazzeewo ekibira baleke ettaka ly'ekibira tuzzeeko emiti n'aliko alunda ente bamuggyeko kubanga ente ze zisinze okumalawo ekibira ky'eggunda ate nga waabo abatamanya ŋŋamba bannakigwanyizi bakitooletoole oba nze mbayite n'abazigu kubanga omuntu okwagala okutwala ekintu ekinaagasa abantu abangi ennyo obeera kondo. Ekibira kya district council wa Kiso District Council tekigabangako n'olwekyo oyo yenna awuliranga kino ekibira akyagala okusinga oba ettaka lino alyagala okusinga ekirala ffe twabagamba batuweemu ekyenkanankananga na kino kirabika kino kye baagala ffe tujja kuddamu era tusimbewo ebibira naye kyennyamiza okubanga gwe omuntu okuyingira mu kintu kyo osanzeeko kuliko ne geeti. Omubaka omukyalo wa disitulikiti eno era nga ssentebe w'akakiiko ak'obutonde Betty Ethel Naluyima agamba nti bo nga disitulikiti bawakanya eky'okusaanyaawo ekibira kino. Era ku nsonga y'obutonde bw'ensi tetuli wano nti nno tulina bye twagala naye twagala tulabenga bannayuganda tubeera bantu abeegendereza ku ngeri ky'obutonde bw'ensi gye butandise okulwana. Mulaba ensonga ya Lake Victoria wane Gunda waliwo gana amazzi naye gana amazzi gama ne gakwata n'ekiri ekitoogo kati ate ekitoogo ekyo kye kikuuma Lake Victoria era woyise ekitoogo ekyo oyingira mu nnyanja Nalubaale. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.